Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video katona ku lwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala bayitedde ku ddagala ery'okuwoomesa oba ery'okwerunga. Kwetedde eddagala ddungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa. Oyo ayitibwa kanyeebwa gw'olabye, oyo ayitibwa mubiru oba mubiri ka mubiri. Njagala mbalage ku ddagala erigenda obbayamba okuwoomesa. Obeere mukyala muwoomu, tuli mu mwaka mupya, nawe beera mupya, naddala omukyala omufumbo, omwana omuwala omufumbo. Ogwo mubisi gwa njuki, ndowooza ogulabye bulungi nnyo. Omubisi gw'enjuki olina kufuna omubisi omutuufu omulungi, gujja kuba gukolera ku nsonga y'okuwoomesa. Nga bw'ogenda okulaba ngenda kuba mbikutabulira olabe engeri gye birina okubeeramu. Oyo bamuyita lukwata, ate abalala bakayita luwoomerambuzi, abalala bakayita lukwata. Kalina amannya agawerako, ako koolaba ketegereze bwetegereze okalaba engeri gye kafaananamu, olw'ensonga kalina amannya agawerako, buli kitundu balina engeri gye bakayitamu. Kakati luwoomerambuzi abasinga mumanyi oyo luwoomerambuzi, naye n'oli gwesoose obbalaga bamuyita luwoomerambuzi oyo akaawa singa obeera omukombyeko. Amasanda go gakaawa nnyo, naye ate ono ye takaawa, awoomerera. Alimu akawoomerera nga bw'onaalaba olusiiti, oba awoomerera ddala nga sukaali w'ogaya ku bukoola obwo. Kati oyo gwe njagala gw'oba okozesa ku nsonga y'okuwoomesa. Oyo gw'oba okozesa oyo, mwetegereze bulungi nnyo, wetegereze obukoola. Nkugambye abasinga bamuyita lukwata olw'ensonga ebikoola ebyo bikwata ku ngoye, bikwata oyita waali alemera ku mpale oba ku sikaati bw'atyo. Kyokulaba nti abamu bamuyita lukwata, ate abalala ne bamukayita luwoomerambuzi, abalala bakayita luwoomerambuzi. Kenjagala ke tugenda okukozesa ku nsonga eno. Kati tufunye kanyeebwa. Oyo kanyeebwa funako obukoola obuteekemu bulungi nnyo. Eddagala lino ddungi nnyo gwe omukyala omufumbo, obeera nga weekyusaakyusaamuko ku nsonga y'okuwoomesa. Teekamu kamubiri teekamu kaako okalaba. Kati bw'omala ofune luwoomerambuzi oyo gwe njagala gw'oba okozesa, oba tumuyite lukwata. Luwoomerambuzi oyo gw'oba okozesa njagala okibuulire bulungi oba omwetegereze. Kuba abasinga luwoomerambuzi mumanyi oli gwe bayita kakovu, gwe musinga okumanya, naye n'oyo bamuyita luwoomerambuzi, oba osobola omuyita lukwata n'amannya amalala g'alina. Kati omala obikola bulungi, njagala biyenge bulungi. Ate n'oyo gw'embalazi oyo gwe bayita lukwata oba luwoomerambuzi oyo gwe tuli mu kuyenga, aliko eddagala eddala eddungi liyinza obbakolera ndibalage ku nsonga y'omusajja okubeera ng'omunyweza. Nja kuba mubalaga nga mubakolera. Kati womala okuyenga bulungi eddagala nga bw'olirabye, ng'omaze oddiyenga, funa ng'ejjiiko nga bw'ogiraba eyo, teekamu ejjiiko y'omubisi gw'enjuki mu ddagala ly'oyenze. Singa oba oyenze ekikopo kimu bwe kiti, ekikopo kimu nga ky'oyenze eky'amazzi, teekamu ejjiiko emu ey'omubisi gw'enjuki nga bw'olabye. Tuli ku nsonga y'okuwoomesa, tugenda bitawaaza wansi ng'onaatera okugenda n'omwami mu nsonga eyo nga bw'ogitegedde. Teekamu ejjiiko emu ey'omubisi gw'enjuki mu ddagala eryo ly'oyenze, ng'oyenze amazzi ag'enkanankana ekikopo kimu. Okitegedde? Bwe ebikopo bibiri teekamu era ejjiiko bbiri, olina obbipima. Kati wamala obbiyenga bulungi nnyo ng'olaba nti obiyenze, nkusaba bisengejje bulungi nga bw'okiraba. Funa akasengejja n'akantu akalala mw'osengejjera. Kati womala obbisengejja bulungi nga bw'olaba ndi mubisengejja, nkusaba obeere ng'obitawaaza. Naye kyandibadde kirungi nnyo n'obitawaaza ng'obulayo eddakiika nga 3, obeere nga ogenda kusisinkana omwami wo oba nga obeere nga mugenda mu buliri. Ogalaba ndowooza amazzi ago ge njagala obeere ng'otawaaza ng'ogayingiza munda. Kigenda kukuyamba bulungi nnyo okubeera omukyala omuwoomu. Kikole naddala gwe omukyala omufumbo. Osobola okutawaazaako mu ttuntu emisana, oba osobola okutawaazaako tugambe ku makya ne mu ttuntu, naye nga kikulu nnyo otawaaze n'ekawungeezi nga munaatera okwebaka. Kijja kuba kirungi nnyo. Okitegedde? Osobola okutawaaza obudde bwonna bwe bw'oyagadde eddagala eryo, naye nze kye njagala
tawaaza ng'ogenda okwebaka. Ng'obulayo eddakiika nga 2 mugende mwebake n'omwami wo. Kigenda kuba kirungi nnyo ng'omukyala omufumbo, okusingira ddala omukyala omufumbo, eddagala eryo liyamba ggwe kubeera nga weekyusakyusaamu. Omwami abeera ajja kuwulira nga alina ekyenjawulo ky'awulira ekitali kya bulijjo singa onaaba okozesezza eddagala eryo. Kansubire mubitegedde bulungi. Njagala okozesa ekintu ky'otegedde, kigenda kuba kirungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza singa oba totegedde, ngenda kuba nkunnyonnyola ku eno viidiyo gye ntaddeyo. WhatsApp namba yange eri 077784001. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Njagala ombuuze ky'otategedde, ngenda kuba nkuddamu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga viidiyo, mubeere bulungi, mweraba.